Pimples oba embalabe katulabe tutya bw'osobola okujjanjaba embalabe. Ki ekireeta embalabe era oyinza kuzigoba otya? Mulimu embalabe just ng'ekyo ekintu kiviira direct waka mu family members abantu bayo nga bayina embalabe nooba nga naye wagabana ogw'omusaayi toyina ngeri yonna gy'osobola kuba nga osimatukamu okulwala pimples wabula ate tusobola okuzijjanjaba nga tukozesa ebintu ebya bulijjo ngamba mmwe abayina bino ebibalabe ebinene ebibakuba mu face nga bibatawanyiriza ebbanga eddene. Abantu bangi nnyo babagamba okukozesa lemon. Bannange lemon tejjanjaba mbalabe. Lemon esobola okujjamu dark spots ezireeteddwa embalabe wabula tesobola kujjanjaba mbalabe. Waliwo natural remedies ebimera ebyenjawulo ebijjawo embalabe teekako n'ebintu ebirala ebyenjawulo ebisobola okuba nga bijjanjaba embalabe ne binuunamu. Teekako n'okutta ako akawuka akaleetera abantu okubanga bafuna embalabe. Gwe wenna atanaba kubanga osubscribingako no YouTube channel muganda wange video eno tegenda kutuukako ogenda kuba togenda kugiraba. Wabula nga nawe eya subscribing edda n'otanyiga kade video eno ogenda kubanga ogisuwa togenda kugiraba. Wabula gwe ya subscribinga ate n'akade n'okakonako imbaagala nnyo mwebale kubanga mwekuumirako videos muzirabe mujjafunamu ekyokuyiga mubeere nga mutaasa ne bannammwe abali mu mbeera enzibu abeetaaga obuyambi. Olunaku olwaleero tugenda kulaba tutya bwe tujjanjaba embalabe mu feesi yaffe. Ebibalabe bino ebitukuba ne biyiika bingi nnyo ku feesi mazima nawe ne bikusobera jjukira embalabe ky'ekintu ekimu ekimalako emirembe. Embalabe ziruma. Embalabe esobola okujjeemu wabula ne zigenda nga zibuna feesi yonna. Gwe wenna ayina embalabe ky'osooka okuba nga onnyamba muganda wange bwe butatakula mbalabe. Embalabe wejjanga wano n'ogitakula manya feesi yonna w'otakudde embalabe wagenda kuba nga wajja embalabe kubanga wano ewameze embalabe already waliwo ako akawuka akaleeta embalabe kakyalimu munda kagenda kuba nga kasaasaana. Ojjewo eno eddala ezimbe wano, ojjewo eno endala ejje wano okukakkana. Wano wonna embalabe emu we yali wazzeewo embalabe nnyingi ddala. Ekyo nno kye tugenda okuba nga twewala, tugenda kuba nga tuzijjanjaba direct okuva munda. Tugenda kukozesa ebintu bino wammanga byengenda okumenya wammanga ebintu bingi bye tusobola okukozesa. Wabula nga sinaba bamenyera biki bye tugenda okukozesa gwena atanaba kubanga subscribinga ku YouTube channel yange ekigambo subscribe weekiri kikonemu akade kakonemu bajja kuba bakuwa message we tuteeka video empya. Kyogenda okusooka okukola gwe muganda wange ayina embalabe omwana ow'obuwala oba omwana ow'obulenzi kwe kunaaba feesi yo bulungi nnyo ofune kino ekigaji. Gwe wenna ayina ekigaji kirungi nnyo oba tokiyina muganda wange beera nga okifuna mu bunnambiro. Ekigaji osobola okukijja mu supermarket gyekiri, osobola okugula already ekiri made nga bakikola dda nga bw'olaba kino eno. Kijja kuyambako ekigaji kino eno kiyina antibiotic esobola okubanga ekuyambako okutta akawuka ako akakuli munda. Naaba feesi yo obeere nga oteekamu ekigaji, jjamu ebintu by'omunda we kiba nga kiramba obikokotemu obeere nga obiteeka ku feesi. Bimasaginge biyingire feesi wayitewo eddakiika 3 obinaamemu n'obuzibu obubuguma. Bw'oba toyina kigaji muganda wange osobola okukozesa omubisi. Omubisi kafulu nnyo omubisi kafulu nnyo mu kola skin teekako n'okutta endwadde z'olususu. Endwadde nga oluwumu, olusolo, oluyobyo teekako n'ezo embalabe. Naaba feesi yo bulungi nnyo, ogikaze bulungi nnyo, oteeke omubisi ku ngalo zo obeere nga ogusiiga feesi yonna. Omubisi ogwo guleke gukwatire ku feesi yo, gukale gubeere nga gali eri chemical eri mu mubisi eyingira munda mu mubiri gwo ebeere nga ekuyambako okutta obwo obuwuka obuli mu mubiri. Kinene w'okikola buli lunaku n'okozesa ekigaji buli lunaku woba tokirina n'okozesa omubisi mu buli lunaku okumala omwezi mulamba muganda wange embalabe ogenda kuba ozigobye. Osobola okukozesa tea tree
tea tree oil wobanga omuyina asobola okuyambako. Osobola okweyambisa ennyaanya bw'oba tofunye ekigazi nga tofunye na mubisi n'obeera nga buli lunaku onaaba feesi yo bulungi nnyo n'okwata ennyaanya n'oba nga ogimasaaginga ku feesi yo ennyaanya eyo amazzi ne gakalirako. Amazzi ago we gakala gagenda kuyambako okuyingira mu mubiri okuba nga gatta kali akawuka akali munda. Munnange bw'okikola omwezi mulamba ogenda kubanga otandise okufuna olususu olulungi. Tewali kigoba mbalabe nga kunywa nnyo mazzi. Nyiikira nnyo okunywa nnyo amazzi gw'omwana ow'obuwala. Amazzi gagenda kukuyambako okufulumya buli kikyafu kyonna ekikuli mu bubiri, teekako n'okukuyamba okutuuyana okuggula powers ez'olususu okulaba nti nno bakitiriya ezo teziyingira ate neziyingidde zibeera zifuluma. Message eno webanga ogifunyemu nkusaba ogilaikinge okomentinge wabula ate era osharinge teweerabira kusubscribinga teekako n'okona kadde bajja kuba bakuwa message bwe tuteekayo video empya. Imbagala nnyo. See you in my next video.